Political updates. Tubuulire ssente z'ofulootinga zigenda kukola ki? Ba ending up okuteeka birango mu mawulire, but not to talk to me. Naye abo tebalina ssente be MTN bazirina. Omusajja omukyayina ku bana aba organize yatuula ne banne n'abawa millions za dollars n'abagamba, but why don't you talk to this man? Ne bamugamba nti omusajja tayogerekeka naye before he free as flat omukyayina yadduse ne woteri ye n'agireka Nagalaane kanikira emiti abadde atta bantu mu Uganda kakati naye omusajja amuadvising andika yakkakuwaako genda okawuliza. We have observed that man. That man is already found at Dwinton. There's a restaurant there. Kati badde belonginga ku Sister Wabesije kati yagitunze. He's always there. The man is not approachable. Okay. He's guarded by military police. Has kanyamazi. Ate gwe bujja okunoonya bakanyama obalaba ate tebaliyo. Bakanyama gwaliyo ne bakanyama. Ne bujja olwakabi obalabawo. Singa nzize nga nzize mu bubi olaba abasajja abatu. Nisikusiba kulabanga kola. Nga tebali physical. Gwe jangu onnoonye mu kabi olaba. Abasanga we bali ba. Naye yamugamba. When you go to this man, don't mention money. Okay. I like money, but not conditional money. Mumulowooza nti ewaffe navaayo okukola ki? Wajja mu Kampala kunoonya ssente. Emirimu gyaliyo ewaffe. Yes. But not blood stained money. Si ssente y'ekibi. Kakati media ya Uganda eri mu problem. Baalya billioni 10 ku organic case. Ne bafa. Teweza yiwandiikako. Teri weerabikirako case. Continuously attacking them. What will you do? Because I was watching them this morning. Bayina gye balaze. But the consensus now to board the plane, Museveni yabatadde. Kati bagenda ku boardinga nnyonyi. Okay. Kati what will you write mu ab'amawulire? How will you start a story at its end? If their names are displayed. Yeah. Kakati kitegeeza media efiiriddemu. Kubanga they took a shot. You see, kasita omuntu aggula n'owandika sitole taddamu ku respectinga sitole z'ondala. Yes. Kuba amanya gwe bagula buki? Bagula buguzi. Kituufu. If MTN can come to me and explain we are floating the shares because we want to invest in Uganda in new technology. TIC, I can support you. Okay. But if you say, I'm asking you, you are floating, you are a foreign company. It's only a name that is registered because mu Uganda babagamba tuli kasita registeringa mu company efuuka ya Uganda. Ate etya. Yanti bweri mateeka gamu bwe gali. Ssente muzitwala bweru, muzitwala South Africa. This is a time nga amakampuni gonna ga South Africa gaddukawo wane. Mufulutinga siya muleke nga mutukunkumudde. Bagatwala taamu egenda. Naye wange tebakubangayo ku ssimu. The Muzungu was advised that that man, when it comes to compromising him, no, tasoboka. Credibility. Kakati mbagamba tetujja kubakolera bwereere baalwoya ne bamala batwalako nti omusajja oyo omuzungu David Connell. If you had not helped him ne omusenyu gwali bagusomba. Okutema ebiti byonna. But the judge had no jurisdiction. Yes. Over the area. Ye Wempigi. A farm eri Gindi. Farm eri Namayumba. Eri Mwakiso. Abe Namayumba bagenda Nakawo. Naye omulamuzi yaguwulira. N'agusalira nawo. Okay. Era ennaku zino sente zange nziteeka nnyo mu baana bange mu family. Naye akatabo ako when the judge becomes a thief. Mulimu judgment omusajja omwongereza yakwisayizinga judiciary ya Uganda. Yes, I read that judge nalabagundi ye. Njagala kakati mutamanyi nti bamafiya ba Uganda balina ekizibu. Tikati bali mu judiciary kuba baamanya Museveni respects institutions. By the today let's focus on judiciary. Wachi yagala okudefeatinga Museveni gamba nti court ruling
gamba nti akakiiko ka parliament kagambye kino kubanga awo tasobola overrulinga ki he fought for freedom to establish strong institutions. Yes. Nze baga nabba ettaka nga ndibye auditor general's report. Auditor general Muwanga akyaliwo n'engalabi si mutwe. That's Muwanga, you don't have a head. That's engalabi. Engalabi is a hollow. I use my mass communication language perfectly well. Muwanga yagamba the first lady yagenda Israeli emirundi 8 mu weekend from Tel Aviv 28 hours. Kati Muwanga yasoma geography. Auditor general n'engalabi ye ne sejjem Muwanga, you don't have a head. Because you would refer to your domain. Why don't you go to civil aviation authority? Nomanya nti omuntu asobola kutambulirawo. Kati if you make you make a lie about the first lady, about something that is calculatable, why are you still an auditor general? Abaina kuba nti resigning naye olwokuba yali alina baawagira okukuba first lady bamwongeza ne sente. Okay. The government increased the money for the Auditor General's office and it's still there with this naked lie. Yes. Kakati, that's your problem. Okay. Nti Moi, sima musoso bikola. President Moi destroyed the judiciary in Kenya. Bwe yalabanga abalamuzi balulinga against him. What did Moi do? Moi yalondako DPP nga yina diploma mulo. Namufuula Chief Justice Bernard Chunga. But Bernard Chunga ne bench yamugana. We destroyed the judiciary in Kenya. And you see, it took Kanyehamba, ask him. Kanyehamba was hired from this place, Uganda, to dismantle the judiciary in Kenya. In Kenya. Abalamuzi ne babatuusa okusabira ku TV. Abalamuzi okuddamu empeke. Bamaze kusabira ku TV. Where do you find it? Moi destroyed the judiciary in Kenya. N'agita yonna kubanga tayagala contrary ground judgment. Tayagala judiciary n'agita. Kati bw'oba yagala ekibumbu ekyawambuzi ne judiciary ya Uganda efudde eweddewo nti you see kati nga guno omusango ndabye akabukedde newspaper review kati eri mutwe gwa kasajja kabukedde kawandiise omusango gwa kirabo judiciary gugiresemu ebituli tebadde ya bituli because omusango gwa kirabo tell me the difference between kirabo and other alleged murders. Nti omuvubuka basala omutwe gw'omwana ne bagutwala ewakadaga ku parliament. Did the case progress? Iyi case yafiira we. Oyo si mwana si mufu. Yafa dda. Si mufu. Yafa. Ye omwana yakola ekikola ekyo ye case yakomawo. Ow'ennansana akakabukedde ke kakubanga. Omusajja abawala abatambuliza mu benzi emirambo n'agyokya. Yokya abaana bawala bameka. Baana bawerako. As the case progress. Case nayo yafiira tugangamu kujiwulira. Why do you insist on kirabuzi? Lwaki ya kirabo yeefuuse kirabo? Kamba bolere. When the NRM came to power, bavunaana kulisi lwa Kasisi okutta 3 people. Okay. Francis Butagira yali lawyer wa kulisi lwa Kasisi. He went native. Manya abawesana tebaagala byabayima ebyo bayiro. Tebabyagala I know. Naye gundi yagamba Francis Butagira. In every change of government, we have registered violence in Ankole. How come that this government is only interested in these 3 people who are Bahima? Yes. And Butagira was later appointed the ambassador to Ethiopia. Because the moment he incited Museveni alongside the sectarianism, Atya. Omulamuzi bamuyita Misajja Oteng yali omulamuzi akulira omusango ogwo. Oteng yalekanga Lwakasisi ne mukazi we mu kyembaazi ze. This government called a Tanzanian judge and instituted a commission as the law requires in the Commonwealth. Mr. Justice Oteng ne bamugoba.
Otenga is an exile, Wakasisi is a senior advisor to the president. Contradictions. You kill the judicial and see. But my worry, it is not good for Museveni to live with his legacy. We call it legacy. And see Museveni again mujukirira kochi. Abaganda baganti bolwa ku lubimbi. Olinnya gyova. Ebintu bya Museveni byonna byabadde alombojo olunaku lw'eggulo byonna babikozeko criticism. Yes. Biriruddawo. Kubanga bano ba mafia bategeera Museveni. Ti Museveni bw'awaala omuntu gw'oyingiramu. Gwawanye gw'oyingiramu. Gw'olina okuyingiramu. Yes. Yafuuka ekisuwa ky'abalongo. Bwe yawana Jennifer Musisi, olina kkirira. Yes. Bw'awanye Nabbanja, naye wuwe tumulaba. Yawana Mbabazi. Yawana Mbabazi. Presidential material yali amwetise. Ye buli gwakoonako. Yes. Bamafia mubaddukira. Maido Takulo. Talina na musango nagumu gwe yali awaabye n'agusinga. Kati awanye Musenero. Naye tumulinde agenda kukkirira. Sente ze babba mu public service. 45% of the money in the Cairo Bank belongs to government. Abakuba Idi Amin, Dada, VC, DSO, MC, conqueror of the president, Muzanganda, Salongo, okufuga obulamu bwe bwonna, Cairo yali komezaawo sente. There was nobody who could cheat Idi Amin n'asigala wano. Sajja biti I've written a book, The Good Side of Idi Amin, akonke esunga. Kakati kugamba, once we embark on a self-destruction mission, Umuganda ikinyonyola bulungi nnyo. In pursuance of an innocent lizard, you burn the house. Kakati judiciary. Lwaki ate dibanye ensonga z'ettaka. Akasajja kabukedde n'olugongogongo lwako kali ku kirabo kubanga comes from the Bagamire family. Bwe kibanga zetamali olugongo jukali ka bakererio nenko wafuna millions za $2 nga buzibbi. Omu n'agoba ne mukazi we kati n'agula ewalala. Vendetta. If president is focusing on Buganda Land Board, n'aleka ensonga ya judiciary nga takikutte ku judiciary mu nsonga z'ettaka. Omanye emisango gifya nnyo ebalizibwa nnyo ensonga z'ettaka mu kooti awo. Abantu balinga okumanga bafuna obwenkanya ku ttaka mu makooti. Abalamuzi baabwe. The biggest problem with the Ugandan judges is that a chief magistrate cannot graduate into a judge. But corrupt lawyers, after 8 years, qualifying okubira abalamuzi. 2 judges in Uganda come from failed chambers. Teri mulamuzi, teri lawyer akola center afuuka mulamuzi. A failed judge, a failed lawyer is the one who can accept to be a judge. Yes. Abatakola center chamber nkanfu ne babaleeta basale emisango. Olaba omulamuzi mu Uganda yasala omusango n'agamba vetting in the case of parliament, the parliamentary committee, appointment committee, vetting is restricted to only verifying academic papers. Is it UNEP? Kubanga nga agabbi agawunya aganuka era agabbi gayitemu. Ejaji in Uganda nga yakola settlement eyo restricted the appointment parliamentary appointment committee to only verifying academic. If this academic it was intended for academic papers, what about are they UNEP? No, you're not going to you are killing your country. Yeah. Kakati has a result. But the gundi and some monitor. And the guy in the radio yes. Wanga Silva Mucha Magesi. Akabokede. Kapasuinga kirabo kuba babuwa sente. Kirabo is oba yabuze oba teyabuze. When a person disappears, court takes a number of years, declare him dead. Okay. Yes. Fitina yam is you don't know how to play your games. Consult us. Omwana oyo bamanya nti abayina ko data. Instead of talking with the Wagine family to come him down, basalawo bamuzeeyo. Okay. Mwali mumujjamu erinnya negundi mwali mukolaki. Bamutulugunya. You touched him. Omwana n'amala makerere mwamuvunana mu first year n'amala makerere emyaka 5. N'agenda akola emityana. Intani. N'avaayo. You remember when his wedding? Kala esazi no bato musango guzukuka. Andi omusango teguvunda. Atono yatta abawala. Ono yatta. Yenga tayogerwako. Let us go back to
for instance, Botagira as a secretarianism. Why are you pursuing every time in Ankole, whenever you have political evils, people die? Why are you interested only in this? Okay. Why are you interested in this killable man when there is a case that is not progressing? Imagine, but never girlfriends. This boy pretended ng'akuyita n'akuyita ku ki naye omusango ogugwenga tegutambula kasajja kuba kabukedde. Write tomorrow about this case of Nansana. Kasajja gwe kavubuka gwe gwakalimbukedde. You see, you have killed the media. A media, an independent media, signs a covenant, unsigned the covenant with the masses to fight for the masses. That's why we are force state. You got to move force state. You are hired mercenaries. If I'm writing about people who have killed, yes. What about this woman, boy? Yata in Nansana. Why is it that the case is not progressing? How come? Nti ono omwana gwe basalako omutwe nti wa pastor nti omutwe bagulete. Nobody is arrested. Why are you insisting on this? As the president is focusing okuba nti nayagala okuba nti alongoosa embeera y'okuba nti ettaka kibataka kirongooka n'okuba nti alongoosa security y'abantu n'okuba nti Attorney General yavudde n'alaga nti abalamuzi muwulize nnyo ebiragiro kiwanuka yagambye poliisi ebeere nga nnyo ebiragiro ebiva mu kkooti naye bwe kiba nga kkooti zetwogerako esanze ate ziwa ebiragiro ebikyamu otugenda kudda muze tamale jamusaba owulirize bwe kiba nga yalagira agamba poliisi okwogera ku kiwanuka maliriza maliriza poliisi ewulirize ebiragiro bya kkooti ate kiba nga kkooti eyewe yennyini nfu ereta ebiragiro kati kigenda kulekawo abadde the influence of corridor yakyogerako dde tumuveeko ayina bibi byagoba wabula kyemulabulamu kiri bwekiti. I advise Kiwanuka on Tuesday. Kiwanuka is going to have a meeting on Tuesday. Ojimanyiko. They are pressurizing government and Museveni to pay people who claim to have bought the tax park. Go ahead. I will embarrass you with the document. Old tax park? The old tax park was never sold. Balizinga. Tebalizingangako. Abagagga 11 zeyitamu tebalizinga. Let me give you one logical question. When the president insisted that it was not an NRM policy to lease markets and public places to businessmen, Parliament instituted a committee under the current Speaker, Olanya. The Olanya committee recommended that those who had bought markets be compensated. Yeah. Did these people who claim to have bought the tax park present their claims? Kiwanuka. You are young. Nimzitamali. Report ya fulma olugamba nti waliwo abagaga 11 abafuna lease. Nze natula ne mupaako omwo. Tewali lease. Sebana yimirira ngira. Kibabuulire. Teyali lease. Kyekyaliwo. Omusajja omuyindi yajja wano ng'ayagala ku developinga park ng'agenda kuzimba kalina 7 kakati kalina 7 ng'ennya lockups waggulu ng'agenda kuzimbayo ki agenda kuzimbayo parking you enter your vehicle bagitwala negenda waggulu this is the largest land remaining in Kampala. Yeah. Kati ababutoda balina violence omusajja ne bagala omutta emirundi esatu mugende mubuuza omusajja mumuyita Kasaayi yali agala okuzimba ekizimbe mu paaka nga yagulawo muntu wa Museveni nnyo wafa Lunasa. Kasaayi abasajja owa tractor abaasenda baakuba owa tractor emiggo naye owa tractor ekyamwene kyakyo yajjayo ebinnyo bya tractor n'alyoka akwata sayite n'agumya omugongo ne bakuba. People used to stay in Butoda mu park nga basulamu n'amayinja aba Butoda. Omanyi Butoda mwali temugimanyi. Eyo taxi park, people don't know it. Soldiers used to come from Masaka. Yeah. Ne bajja mu park. Soldiers used to come from Jinja. Ne bajja mu park. Oluvannyuma lw'essaawa 12 nga tubalekamu ne basolooza. Okay. Waliwo gundi chairman yali ku stage ki
yali ku stage yali wakamiro bateekawo bomu n'afa. Soldiers used to come at night and become touts. Basorooza. Ne baga nti olunaku lumu abasajja ababbi baatuula na bano abaakutula mu luguudo. Ne babaga nti one. Kasitole wakoogera. Yes. One. Wetukuuma temubbaawo kataala. Yes. Ekyokubiri. Ku ssaawa 12 mugende 11 naffe tugubbe naffe tukole. They agreed in Uganda. Wano mu kiseera Uganda. A meeting between a Greenbelt and the Kampala thieves. Kampala is divided into regions. Nze bwe baba kubbye essimu ombuli bagikubbidde n'enkubira chairman waawo. Mzee Tamalirika naawe. Banzibye essimu mu kibuga nga nkukubira. Awani akolawo ekibuga bakigaba na ssebo. Bachairman ndibo namba. Balina obutundu. Waliwo akasajja kabba essimu kagibba ku muserikale n'enkubira chairman waawo ekatwe. Nanga muzee essimu yo bagibbye nti kavudde mu muti nga kalemala kati nti bakakube okubba essimu ya muzee baleeta 10 nondemu olondemu eyiyo eyange. Kampala, you don't know. People don't know what is happening in Kampala. Kakati nkubuulira nti omuyindi bwe baagala omutta the muyindi came to me running. Nanga gw'omanya abaabutoda naye abasajja bakaagala okonzita emirundi 3 kujjawo ki olwo baba abutoda bagamba ffe tetwagala kumanaginga paaka ffe twagala stands nga tuvaayo nakawa tuvaawa tetwagala kubeera mu paaka munda naye ate nga tebagala nga mulimu gurupu eyo gyenkugambye ti soldiers use even now singa tewali kafyu gwolowooza abatakisi balikozesa 6 abamatawo balabamu. Do you know the people who collect money after 6 mu tax park? Ffe tubamanyi. Bano babanyusa abamatawo. Okutambula mu kibuga saa 6 nenyingira paaka nga twali ankutteko bamanyi. Kituufu. And they know me and I know them. Kakati omuyindi nemuganga kankubuulira. Tojja kusobola basajja bajja kutta. Tugende wa Sebaana ne Mayor by then. Sebaana twayalabaganira mu munno. Sebaana nagenda okukola mu munno mu 1980 nga Sebaana director wa munno. Many people didn't know Sebaana as a religion. Sebaana ne sente za Kajobe bayingira mu dipirwa Beni Kiwanuka. Yes. Sebaana ye musajja yasoma insurance era yatandika Nick mu yajja somera Switzerland. Kakati Sebaana agenda okutegeera erinnya Yokaana yali kweka niyita John Sebaana Kizito. I did not see an Anglican on the Munno board. Lwali popular lwamanyi nga lwabakatoliki but Sebaana was there for a number of years. Sebaana yalina security printers nga yekuba olupapula lwa akatabo ka munnansi bakanyolirako ne mu mmotoka oyo kakozi yali mu National Security Fund. Kakati bwe tugende wa Sebaana ne mugamba tibali abasajja mbamanyi ate so muyindi yekka ne Kiseka yaje wange emisinde Samson anti yakola ekibiina kye bayita UNATO nga yagala kujja butoda mu takisi. Kakati Dwagonga waffe Kiseka abagendewo okulya emmere Dwago n'amuyisaako emmotoka bw'ati. Kiseka yadduka misinde ngamuwoninga yatuma omukazi gwe bayita Victoria bangambye ebirundi yabamanyi ne mugamba ku sente za takisi. Sente za takisi zikole ziveeko. Ffe Dwago yatuyamba nnyo. Dwago yakwata omusajja nga bamuyita Kalibala. Kalibala oba akyali nga mubbi. Kalibala nga akwata motoka zaffe. Kakati Kalibala akwata motoka yatulago yali mawumawu. Kalibala nga nswaziza anti wansene Dwago nga amukwata nga amuteeka ku pick up ng'agenda nayo mu Northern Uganda buli lwezaavuga nga jankola bijenzijja. Kati ffe abatakisi buli bakwata nga owa traffic yakutte nkolagawo. Let me tell you, until recently all of the traffic officers aba police bamalanga kumanya motoka z'abantu. Ati katugenda wa Sebaana n'omuyindi nga Sebaana mugante bali abasajja tojja basobola. Sebaana agreed to return the money zimbuzi. Sebaana yali alidde enguzi ne Segane bawo omuyindi ki
tukiyita artistic impression nga bwakikubye ku kifaananyi bwe kiti kinyirira nnyo. Kati Ssebaana naga nti enguzi naagijjawo. How can I get money to refund to this Muyindi? Ne batuula ne Sseggane. The three of us, the two are dead. Kakati Ssebaana n'agamba kaŋŋamba abagagga 7 nti ntunda paaka. Si kutunda paaka eno, baagula waggulu wano. Why? They wanted to have a taxi park bazimbewo ki nga baguza abali. Kakati Ssebaana ng'ayita abagagga 7. Si 11. Did they apply through Buganda through the Kampala Land Board? I challenge them because I have the documents. I challenge them. Kakati Ssebaana bw'aba agenda olwo naawe omuyindi omuyindi yamuddiza enguzi. Yes, omuyindi yamuddiza enguzi. Era nze singa mukyajjukira Ssebaana bwe yayimirirawo ku bwa mmeeya nasapootinga Ssebaana. Nze ne Bidande twalemerayo. Yes. Kakati Ssebaana bw'aba agenda n'ayita baali bakuuzi. Omuyindi omukazi Namayanja ali e Masaka ku bwa mmeeya abawutada bamuwa $6,000,000. Nga lwaki? Nti aleke nga babasayiningidde ne Ssebaana baba. Wekite. These are fake people. Me, I know them. Uyo omukazi bamujja mu Kampala was deputy wa Ssebaggala. Ne bamutwala akuba ensambu. NRM bamuhayalinga agenda akuba ensambu. Kyobulaba okuva ali yazze ku bwa mmeeya. Batambuza mutambuza. Kano ka group buli kibuga ekiyitibwa City balinamu ebizimbe. I know their group. I've been mu bintu bya politics for a long time. Kati Ssebaana bw'aba agenda n'agamba emirundi omanyi ngenda bakuula ogwokubiri. They were original, the first original were 7. Ssebaana called them, they don't even know where they bought. Tebamanyi we baagula. Kati how did they buy? Kakati n'abayita n'abagamba bongeddemu 4. Yes, the original were 4. Kakati nalina mukwano gwe nga bamuyita Kakumba. Kakumba kyali se Kakumba kati yafa. Abadde ali eyo mugundi yagula kino ekintu ekyali ky'abasajja balaba ng'aleeta mmotoka. Nendoza mutaani wa kyalimu. Kakumba ekyamutuumisa Kakumba nga ye bw'omukolera ddiiru akumba bukumbi. Bakakumba bali babiri. Waliwo Charles Kakumba oyo yafa ne Kakumba ono mwenyina wa Milly. Yes, Wekatwe. They mix the two. Ono Kakumba musajja mukatuliki. Kakati baali bamaze omubuulira ti oyo yetaliibwa 10. Anti nze bw'ondya sika nze bw'ondya nkujega okomawo 10 ogenda mu lufuka ate obubyenze manzi byana. Kakati Kakumba bwe bamugaa nti omusajja oyo yetabbibwa twafuna omukwano ne Kakumba kuba toddibwa kuba gwe toddibwa. Anti bo bamuyitanga Kakumba nti akumba bukumbi ndiri weggwanga yali gadduka. Kati Kakumba ne muwulya ne mugaa nti omanyi kino kiri fake. Ssebaana agenda kubongezaamu abalala bana mwere 11 ye n'atunda n'adduka. Ye wamulabula. Yes. Let these people they never bought the tax park. And for their information, ku kabalaza bwe bati waggulu waliwo waya y'amasannyalaze ennene nnyo waggulu eno. Yes. Anti kakati tunuulira bwe kye baali babaze kyali kimu ti taxi baasi z'Abaganda zirimu ki maduuka. Zino baasi ze zigenda ebweru era maduuka. Because many Ugandans naddala abakonga abaki bajjanga wano nga batya nti Buganda Riot. Do you see Congolese ab'ebitengi? No. Mwali mugokera mu baasi ne badduka kati nabo bagenda. And you find these people idle mu maduuka ga Kampala. Kakati abasajja abo tebagulanga ku tax park. If they bought the tax park, the directive of the president and the recommendations of the Oranya committee, who is the current speaker, Oranya recommended in his parliamentary committee headed that all of those who had bought public places should be compensated. If these people had bought the tax park, babalagenda kaniriwo. Jibagulirako. Bali musanvu. Ssebaana n'abongeramu. Nyawera 11. How did they become from bagala kubba Museveni? No win Museveni bagala mubba.
kubanga buli lwoyavuwala baza tetwogere ku kyowino wino nayo eriko bannyiniryo ettaka liriko bannyiniryo buli lwoyavuwala oddayo mu makooti go n'ofungulamu naye nga n'ogateekamu odooka omala gifu omukazi abuliddwa kyalya addayo mu biwata abafere obwavu buno bazzeeyo buli kantu konna nabagamba nawanika akatabo njaka kusomera ku lwokubiri the oil curse. Once a country gets oil is a curse. Temujja kusigaza kantu buli mafi yafumbekeraawo. You embark on Ivory Tower projects, flyovers. Will you maintain the flyovers after the oil? Because nobody can tell you. These bazungu can excate you nti oil goyina mungi. And by the time of all us, we have gained access to oil. Oil has lost. Rwanda yakoze boda ya solar. Yeah. Tebachagala use. Kakati what are you going to do? The largest buyer of Saudi oil is China, not America. No, America is moving. Technically America. No. Soldiers dying is Saudi Arabia still strategic to American interests? Where is the oil there? Okay. So for us we study. Tekakati bano babbi. Abali mu chapaka. Nti amongi bali bamukubira wali. Kavira pa. Ne mwana wemba nze kyeneyagaliramu profile yange kulinnya. Kubanga abaje wange mayambe kakati when this muzungu ke mutumira aningi. At home. Yeah. Wetwamulete wano yali asoze wange. How much money does he have? Biamu bada. Yeah, sente zona bazi. Kaine de chikumi. Nemtu binda batani so bitunda babimala. Kaina. Anti baamuteeka ku marathon. Yeah. Nti okuva mu 2014 ngali mu court nezimugwako. Ate mwana watu wewe nyinga na nanga I'm tired of seeing poor people. Okazemwera. Yes. Muleke kujanga wange nga sente zibaweddeko. Nange bannange njagala sente. Bino byetwambala bino bigulwa sente wadde gubita bya shiri gwene nkofiro manyi bwegula erigena eri yinoko omujungo manyi bwegula jivena ke yaleso obuzibu kati eno jibuza abajimanyi kati ate njibuza bakabona bannange obuze sente n'abasanga wa babuze sente zegula oba banje abajina knowledge we want money but me what I don't want is to buy me. Okay. When you come and negotiate, I can tell you how to do these things. Kakati nkubolira tikiriyo wachiwonoka is meeting this on Tuesday. They are liars. They don't know even where they bought. Okay. If they had bought the tax park, then bwecha banonyamu banonya kubba Museveni compensation. Lebo kibanga ukasatu tunanya compensation. Waliwo obuzibu buzetamula buli mu expressway ya Kibuye Busega. Bali tuwaddi. Buliza waliwo obuzibu buli mu Kibuye Busega Mpigi highway. Nemuleeta noleeta ebigaali ebisinga